Kenya yenze Kigundo Hashim amanyikiddwa nga Simpoke mutima gwa Uganda Taata Museveni. Ange ensonga endese waneno olwaleero eri wakati wange ne Nakangubi Jennifer ensonga ya mwana oyo gwe yatuuma Museveni. Ntutte ebbanga omwana awezezza ebbanga lya myaka 4 nange nyina obulumi nga taata neetaaga omwana wange omutwalako mu kika kye naye omukazi takkiriza. Bwakeera ku makya era mumanyi bwakeera ku makya Pulezidenti Museveni n'amuwa ekifo kya President's Advisor ng'agamba yakwasaganya abaana ba ghetto. Nange nenjiye ennyimba zaali ezi 2 nenzimutwalira ennyimba yazisiima ng'emabega nyina mikwano gyange nembaga nyina omuntu agenda otutuusa wa Pulezidenti Museveni naffe tuli banaku tuyina ebitone ndi muyimbi nakeera ku makya nga nkimanyi njagala ntuuse w'omukulembeze bansapootinge mu mbeera eyo natuuka gyali ate nanziza mu bintu byakunkozesa. Obukwakulize bwe yateekawo kwegatta nze naye Fulufiga akozesa ebitamiiza bingi nga bw'anywa enjaga bw'anywa omwenge gwe nga ankubira ng'olwo ayagala nze kunkozesa kwegatta naye mu mbeera bw'ekyo. Kituufu twali bw'amala okukozesa ebyo akyamazima kambabulire Fulufiga teri musajja amwagala talina musajja kitegeera. Bwakeera ku makya tugende ebbanga lyatambula nga nkozesa kaseera ne katuuka nangamba mbunu yafunye olubuto lw'omwana wange. Bwe nawulira amawulire Fulufiga yazadde omwana bwe ntyo nenkuba amasimu nange ngende ndabe ku mwana wange. Bwe batyo batandika okunkubira amasimu nga bantiisatiisa bampambye ne batandika okunteekako emisango egitaliiyo nga yunga ebisangosango bansibye emyezi 32 nembeera mu kkomera nenejjusa lwaki nakeera ku makya nenjiya ennyimba za Pulezidenti ebbiri ze nali mutwalidde okunoonya akalulu. Mu mbeera eyo nankyayisa NRM nempulira nga sikyayagala mukulembeze wa ggwanga naye etteeka lya wano mu Uganda we liba likola nange wano wensabira bannayuganda wensabira balooya bannyambeko nange nfune eddembe lyange ng'omuntu neetaaga omwana wange nange mbeereko kati antiisatiisa siraba lwaki antiisatiisa wensabira bannayuganda ng'abantu abalala bebazi bafuna obwenkanya nange wenjagala mbufune. Bane Fulufiga bw'aba yansibira gwa kuvuma ye amateeka gamukwata ddi kubanga avumye buli kiramu avuma buli omu. Owekitiibwa omukulembeze w'eggwanga wano wensabira amateeka gakole naye bamukwateko gamuvunaane. Ekyo kye tulinze naffe nga nsigadde nze Taata Museveni nga bulijjo. Baganda bange ensonga zange wakati wange ne Fulufiga Nakangubi Jennifer amanyikiddwa nga Fulufiga ez'omwana nali situuka nga nali mpumuddemu buwummuzi olw'ebisango byali yangattako ebitaliyo. Baganda bange naye neetaaga obwenkanya saba balooya ab'enjawulo nga bamanyi ebyamateeka nti nemeddwa ofuna obwenkanya nga nze omusajja nga nze Simpoke neeta omwana agenda awezezza emyaka 4 simulabako. Ne Fulufiga abeera n'obwenkanya lema kuntiisatiisa nange ndi muntu nga nze. Baganda bange nsaba buli alaba vidiyo eno agitambuze Nakangubi Jennifer neetaaga obwenkanya ng'omuntu nange neetaaga obwenkanya. Baganda bange nkooye nange okubeera awo nsaba nange eggwanga lijjeyo ekintu baleme kwekubira kubanga natuuka mu zi ofiisi zonna ne bagezaawo sooka ate okuyisawo kino ekya Fulufiga n'agattagatta agasangosango n'awoza mbu simanya namuvumirawa. Baganda bange nange nsaba obuyambi bwammwe munsapootinge munnwanireko nange nsobole ofuna obwenkanya. Njagala gundi eno egenda okuggwa nga nange nfunye obwenkanya. Nsaba balooya bannamateeka ab'enjawulo omuntu yenna asobola okunsapootinga mu ngeri omu eba endala. Nkubira abakulembeze omulanga buli ali eyo ng'ategeera amateeka buli kimu kyonna nsaba munnyambeko nsobole ofuna obwenkanya n'okulabanga ku mwana wange. Fulufiga onvumidde ebbanga ddene buli kyenjogera nonnyingirira nompemula n'okola buli kimu naye nnyongera okujjukiza tolina kyommanyiiko okujjako okumpemula. Njagala okujjukiza ebintu 3 bino wammanga wino w'omutembeeyi wasiiga Geoffrey Lutaaya enziku neemuluma okufa
olwo olubuto lw'olimba nti lwavaamu olubuto Geoffrey Lutaya yalukuggisaamu nga talina kugamulabisa na kiziringiti. Full figure buulira abantu lwaki ennaku z'omwezi 15 obeera mu ddwaliro oyina ekirwadde ova amasira mu busolo buli 15 ogenda mu ddwaliro. Kadoma ow'Amalula family ye yakusiiga ekyo ekirwadde. Kyova olaba bwe ziba ziwera 15 feesi yeefuukuka n'ebanga ennyuma w'empisi. Abagenzi munansonyiwa obbaga Kadoma gye yakusiigira ekyo ekirwadde ku aya. Munansonyiwa obbogerako abagenzi Martin Yangume. Obeyonveeyo full figure olimba abantu nti Flower mwana wa dokita we mwagenda ebugoloobi ku ddwaliro mujjeko DNA twasanga nga omwana si wa dokita. Era nkomawo ne wino w'omutembeyi njagala onneesonyiwe ojjanjabe ekyo ekirwadde ekikulumya obusolo n'ekyakufaananya kityo kubanga wali tofaanana otyo. Wazimbulukuka wenna olinga enteema z'okuzaala. Onvumidde ebbanga ddene naye kati njagala okukutegeeza nti nze nange sirina kyenfiirwa we kuba kwewemula tugenda kwewemula we kuba kutuukayo tugenda kutuukayo. Kati kwegamba nkukooye njagala ojja obuulira abantu lwaki buli 15 obeera mu ddwaliro. Kadoma w'Amalula family yakuleka akusiigisiza ekirwadde ekikutonyeseeyo wansi wenna owunyaawunya. Ne bana ba TikTok juzi yatugamba wamutwale ye wasali musale ne mufuna kaloogi yakusanga obunyemmana. Ani gw'omanyira gwe kyakula sajja. Jangu obuulira abantu engeri gye weekulukunya kasolo ka simpoke ne weeyiwamu amazzi. Abaana bonna babajjeko DNA tekutomanyi na taata w'abaana naawe omanyiira. Biki byogenda kati nze okuŋŋamba gwe kisiraani gwe. Full figure nkukooye tugenda kwabika tukomeyo okujjako ng'onneesonyiye. Batonzirira gwe kisiraani gwe. Geoffrey Lutaya yawona ekinjiriiti. Olimba abantu nti olubuto lwavaamu ng'omaze omusiiga enziku. What are you talking about gwe? Mazigwe kiki oyinza okuŋŋamba nze? Olw'okusirika obadde olowooza nti nkutya buli kanaku. Kiki ogenda okugamba abantu wano wajja n'otunyumiza muganda we yakuzina ani yakuvunaana nti bulaza wange yanzinanga yankozesanga. Era naawe oli mukwata. Oyogere ku mwana wa Kamiliyoni gwe. Oli omwana alina right okwogera ku kitaawe. Gwe ababo baliwa. Mwaba taddamu kwogera Kamiliyoni olinga amazi. Gwe amuzaala. Batumwe mutugjeeko kabampaano. Buli famire mwagala mugiyingire muginoonyezaamu likes. Ozo gano omwana okwogera ku kitaawe. Kamiliyoni bwe yamuzaalira okutuuka kw'egyo emyaka yali tamanyi gwazadde. Omwana mugezi. Oyo omwana aba mugezi. Nekwa tomanyi luzungu. Oluzungu lukulemeredde oli awo yasaamirira. Mbo gwaba taddamu kwogera Kamiliyoni keno n'owulira embwa eyo. What do you even know about family gwe? Nga neyo yakulemerera. Gwe yesema kiki tomanyi kukulabirira omwana gwe. Gwe alideko omwana gwe mpaka ku university. Ababo baliwa ng'okweka bakweke. Ekiro kigaala ebimwa. Tutubulira mbwezo. Abaana bese kuyambye na buyambye obakkuliza. Tuweererangako na mwana kutuuka ku university gwe. Naawe oyogera gwe nga family zitudde gwe. Kubulwa byakola. Toyina na mwana gwe gwe wali alabiridde. Nasala boda wadde Kenya. Oyogere ku aba Makasi ali mu America. Oyogere ku aba Makasi, that boy who is in the US. Ababo baliwa. Where are your kids? Mufujo kunoonya abaana abasajja be mwazaalamu abaana bammwe mujja mubba mukira mu byabalala. Gwe n'okwogera toyina kwogera. You can't talk in people's families. You have no moral jurisdiction. I mean, you have no moral right. Please, you have no moral right. Gwababo
oyina soka noonya bakitabwe kwa tukyabajjukira kati gwe tosobola kugamba Abba Makasi kikyalina okwogera ku taata we gwe Chameleone mukwano oli kitaawe it's his dad wano Chameleone bwafa n'avaawo gwagenda ofuuka mulekwa oba aba it's a boy to become an orphan it's not you kwena bantu mbakubira enduulu webafa ne famire zaabwe temusobola naziwa wadde 10 lano tatange yalina emikwano emeka nga we mbakubira temukwata Jeno Mozi yali azeeko newaffe okutulaba as Mozi ever come to see us ever since my father died muve mu bintu ebyo ebyekisiru ebyokuleekaanira abantu nga famire zammwe musudde wabbali. Did Jeno MK ever come to see us? Tatange teyawagira wano Muhoozi. Daniela bwe yafumbirwa Chameleone kiba kitegeza ne bagala ba Chameleone yabafumbirwa ne Nazala. Situbulya buulira ba Nazala. Bannange nze ndi mukoowuka mbabuulire. Era ze family gye ndi wasamuza okumanyira mukyala wange. Hey. Aba wasizza nze. Nabyo sibanya mulamu gundi. Birete kunze. Wamaba aba bantu bamanyira ensi yonna ekimanyi bamanyira waba Chameleone yali wamanyi lwaki teyeewasa why didn't marry himself mumanyira bamama b'abantu kati mwagala omwana abasanyukire you expected Abba Makasi to have that family naawe nga they are disrespecting his mom bali kumawanga Bebe Kulu amanyira mukyala we. Have you ever seen Bebe Kulu nga amanyira mukyala we? Wano omuntu asiba okuwa mukyala we respect Bobi Wine. Bobi Wine oyogera ku kyala notayogera ku mukyala we. Kwa ebintu bitulimu tebigasa. It's Abba. You can stand without them. You can be you can be around without them. Anybody who cannot respect your mom in any family, muchawe gasia alinga amazi. Abo tubiyitaga kasasiro. Fena tujjukira bulungi nnyo nti omu ku basajja be twali tusinga okuwa ekitiibwa mu by'obufuzi bwa wano nga si mulala ye Robert Mao. Akadde bwe kali katuuse nga akkiriza oba ng'omutima gwe nga akkiriza okwefuula owa layisi oba okweteekako price tag kyentegeeza nga akkiriza okukolagana ne mwami Museveni. Ebimu ku bigambo byakeera ku makya n'atandika okwogera yagambanga abantu nti ayagala kusooka kwogerezeganya ne mwami Museveni. Nzijukira bulungi nti ffenna tujjukira akapaati ako njagala kwogerezeganya na mwami Museveni, njagala twogerezeganya ne mwami Museveni ku by'okukyusa obukulembeze mu ngeri ennungi, njagala kwogerezeganya ne mwami Museveni. Ekyo mukijjukira bulungi nnyo. Bwetyo n'amalirizanga Robert Mao agenze. Era we twogerera essaawa ya leero kizibu nnyo kubuuza muntu nti owange Robert Mao wakomadde omuwulira ng'akola statement yonna. Oba nze kamwa koogera ayogera nakomaddi okuwulira Robert Mao ng'ayogera. Bw'atyo Robert Mao n'ekitiibwa kye twali tumuwa ne kigenda bwe kityo. Mu kaseera mpaawo kaaga tulaba Mpuuga. Era obutawukanako ku Robert Mao, Mpuuga y'omu ku bantu betwali tuwa ekitiibwa mu by'obufuzi bwa wano, mu by'obufuzi bya wano. Nga Mpuuga bw'ayogera ogamba nti ya ayogedde. Ate alina engeri gy'ageragera engero ze, alina engeri gy'ayogera Oluganda n'ogamba ha Oluganda leero kaalwogedde ensonga agyogedde. Mpuuga bw'atyo najja Kyagulanyi omukulembeze waffe president n'amugonnomulako ogufo gwa leader of opposition. Ekyo manyi bulungi nnyo nti ffenna tukimanyi. Ebyatuukawo
okutuuka ku ssalya mpuga okumuggyako ekifo ekyo era nabyo nkakasa bulungi nti ffenna tubimanyi. Naye nga waakayitawo akaseera mpaawo kaaga twogeza okulaba Mpuuga ng'atandise okwogera olulimi lwe lumu. Nobert Mao lwe yali akola ki? Lwe yali ayogera njagala tuteese ku by'okukyusa obukulembeze. So kati batulaze nti omuntu ng'ayagala kugenda ewa Mwami Museveni bwe bati bwe basooka. Era bannaffe musajja wattu mumuleke agende muki? Agende mu bitiibwa. Naye ate era kye twagala okumusaba aleme kubuzaabuza abantu nti alina nti ekigendererwa kye kyakwagala simanya kuteesa na Mwami Museveni ku ngeri ya kukyusaamu ggwanga oba kukyusaamu bukulembeze. Ensonga yenkulu yakwagala kukuwa kifo kya minisita oba ensonga yenkulu yakukolagana na Mwami Museveni oba kugenda mu NRM. So better straight bwana mukulu. Tokoya abantu ensonga yenkulu yakugenda mu NRM. Era wetwogerera finito otulabiddeko ddala. Naye Kyagulanyi olyokanga nojja ate bino twandibirabye ddi. Waliwo nno betwagala n'okupanishinga ku lunaku leero. Omanyi Mr. President zikiriza Jose ali luddawa, Jose wa Bobi aliwa. Nina abantu abalina emisango ejyannagomola era balinga basatu naye kansooke n'ono Jose ebyo tobigendamu kubanga amanyi byazaakola era amanyi lwaki alina okubeera punished olunaku lwaleero. Gwe nnyabo ensonga za struggle z'ekibiina lwaki wazivaako n'obeera nga tokyali committed nnyo nga bwe wali? Ensonga nziriko esejje. Oli sure? Genda awo wennyini awo. Ensi yonna ekulabe. Wewe, huyo ni soja anasema anataka kukupiga harusi. Mwambie unataka ama hutaki. Moba obugalo bagabagalana. Come in, Nubian. Lunaku lukulu okubalulirwe nakulabako nakirabirawo tolina kubeera noono nebenzize ndabanze gye buvuddeko kati nkikakasa tolina kubeera noono naye mpulira bulungi leero biroto bingi bituukiridde leero walayi mpulira bulungi leero bulirenga obulamu butandise leero okuva ku lulinga nkukamanya omutima gwange wamenyageko agala mutima gwange kuzanya agala obanga onfumbirwa leero mpulire obanga okkiriza pula kajeko tomukisinga tulimba abaana balabe mugende eri kyokka maama kankubireko ku babi nange abaana batusinzeeko babano. Congratulations comrades, congratulations Commander Shafik. abana atako SG wandi badumbusa nesiswala maso g'abaana wa. Anyway, we congratulate you tubayoza bannange
kansubire nti byaddala tebiri serious. Temugenda kujja kuzanyira wano maaso gange, maaso g'abantu nga tuli kamera ate mbasange nga mukubagana. Kizamu amaanyi okulaba nga naddala mmwe abavubuka abato mugetinga serious. So mbalaba nga mwemoolamoola. Mbalaba nga mwemoola. But that's very beautiful. That's very beautiful. I hope it communicates to all of you. Kansubire nti kyewa mwenna naddala mmwe abakulu abeesobola, but most importantly abali serious. Tetuli mu revolution mu byakuzanyazanya ate edi omwagaza ki? Omusajja nga abonyebonye nammwe. Bannange buli wembagamba bufuna muno nga musiimaganye nga mutegeraganye mufumbiriganwe mu butongole. We are a group of serious people. We are not jokers. Temuzanyira ku baana b'abannammwe naddala mu abavubuka. Ate nammwe abawala temuzanyisa mitima gya boy child. Kino ekintu kye tulimu kitulaga nnyo enkwatagana. Sharing values, sharing this risk. Going into this risk together means you are people of a common mind. So bobo sinkanye munno muwase mbuto ne baba tali mu struggle atete mtumwaliyo wabana mu struggle nga mugamaze n'abawendudde. So it is a beautiful thing. The Bible says he who finds a wife finds a good thing and gets favor from the Almighty. Mwebale nnyo kugoberera example gye tubasetingira. Nate mfumbo ofumbira bw'obasanga omwana abandi mwagale. For example, ababobi ne babiwe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Manetaze enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.